Weewaawo tugenze mu bitundu eby'Iganga eno olukiiko olukola ku nsonga z'endwadde ya COVID-19 nga lukulemberwamu omubaka w'omukulembeze w'eggwanga atuula e Iganga Thomas Matende. Basobodde okubanga bakebera abasuubuzi b'embaawo mu bitundu eby'Iganga endwadde ya COVID-19. Kino nno kiddiridde abamu okubanga baalwala era ne bafa endwadde eno ate ng'omuwendo gwali munene ddala awamu n'okuzuula abandi nga balina obulwadde buno. Kati abalala abaali bayimirizibwa okukola olunaku olwaleero bakebedde endwadde eno Lumima Mawugwe. Iganga abantu abasoba mu bisatu bakebereddwa COVID-19 mu bano mubaddemu abasuubuzi ab'embaawo abakolera mu garaji ab'ebimotoka eby'omusenyu kw'ossa n'abakola bizinensi endala naddala abo ab'oku luguudo olwa Old Market Street ne Kaliro. Kiddiridde okubanga waliwo abantu 7 abaafa COVID-19 ate nga n'abalwadde ku kyalo beeyongedde nga kino kyaleetedde ab'ebyobulamu mu disitulikiti eno okutandika kaweefube ono. RDC w'Iganga Matende Thomas agamba nti okuggalawo emirimu egimu kyali kikendeeza ku bulwadde olw'abo abaazuulibwa nabo. After finding a number of people dying from these departments, so we decided to close them for a moment temporarily. First of all, to carry out the spraying in those areas where they are. N'abantu abaali tebaagala kwekebeza olunaku olwaleero balabiddwako nga bajjumbidde enteekateeka eno. Monda Isaac ng'ono akolera ku disitulikiti ey'Iganga ategeezezza nga abantu bano bwe basooka okulagajjala nga COVID-19 bamutwala ng'ekyokusaaga wabula olumaze okufaamu abantu olwo ne balyoka bazuukuka. Ekyatuleetera ekitundu kino okukizingako tubaire twidye abantu bafa nga bali kuva mu mitirano. So far we have lost around abantu nga 7 nga bano bali kufiira nga bali kuva mu mbaawo wano. Ekyo kyatuleetera okukolaki ebirowoozo twakala tuti tulina okubakola mu kukuuki. Aweze omujjuzo mu kitundu kino era nga baakuggala abo bonna abanaasangibwa nga bakuŋŋaanye. Okukuŋŋaana abantu twabakuba mu lukiiko twakirizaganya twabasibako. So far ndowooza banaatera okuweza wiiki namba ng'ekifo kiki kisibe kyako twabakuba bagololeeka nemale twafuuyira ekitundu kyonna kyonna twakifuuyira. Wabula wadde mu kugema kuno mulimu abatakoleddwako ekibalese nga beemulugunya. Tubanga ku liziki yewe so twasaba batuyigule babana batuzuire nga abatono n'abali COVID nga ife abangi tuzira abatono babo tusaba babagemere weibwe babayidandabire eyo ife tusigale nga tukola ki tuli kukola emirimu tube nga tufunira abantu ife ekyokulya. Abalwaire babatwale babayidandabire ife tujje mu maiso n'okukola abalamu emirimu gyaife batuyigule batulinge mu engeri etuli nti gazirawe tulya awo yesigala nga batuyigaire tuba tuzira kyakukola baba batukole nga batwagaana n'obulwaire batufeeko oba batuweereza obulezi batuweereza batuyidandabe n'abasawo aye nga batuyigwire tuleke tukola. Kirungi okukebeza naye tebateeseteese puroguramu ng'abakulembeze kye bateekeddwa okukola era ndaba nga kye bakoze tekigasa kuba nze ngenda sinkana ate abantu abalala ate abantu b'ensinkanya se babakebedde oba balamu oba si balamu nange bwe nvudde simanyi oba ndi mulamu oba siri mulamu so ndaba nga kye bakoze si kya makulu nnyo. Abakebereddwa leero baakufuna lizaati zaabwe olunaku olw'omukaaga we twogerera Iganga erina abalwadde ba COVID-19 1,979 so nga abafudde baweza 36. Byawandiru Bone, Crossroad TV, Omunnyo.